obulwadde buno nali neebase n'enfuluma ebweru emirundi ng'esatu ogwokuna ku saa 12 ngolokoke ngende naabe okufuuyisa amazzi gaagaana nga tuteraga tulambula ku balwadde baffe nga batuyitiramu puroguramu bukuli buti mukwano okuva ku Monday paka Friday sawa 2:30 paka ku sawa 3 ez'okumakya puroguramu bukuli butya n'omulongo weswa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkwebaza nnyo wenna akyageze masolo kubanga weekumira ku mukutu ogwa 17 akawunze mwenda Pal FM libakula lya muntu wa bulijjo. Kubuzaako simulala nze Omugabi Lubega Hamid Waswa nzadderedde mabiga wa leediyo yo nzage masolo kubanga kunyonyogera amatu ebeera puroguramu bukuli butya akaseera kano. Puroguramu bukuli butya mwe tutunuulira abalwadde betuba tusanzeeyo nesobola okumanya obulwadde buno bwatandika butya era obulwadde buno bwetubasangidde bali mu mbeera ki. Kansooka okutwala okunakuwala eri mwenna abagenze mu masolo okubanga muli mu nnaku obanga ofiiriddwako muntu wo n'okusomoozebwa okunjawulo kwonna kwofunye ntwala kusookera ddala okunyula eri gy'oli. Ate nzizaako okusanyuka eri wenna agenda masolo okubanga ofunye ekirungi mwenna mbasaba nti mwekwate Allah w'ekitiibwa okuba ye kamala byonna. Neebazaako wenna agenda masolo okubanga w'owulira puroguramu ng'eno yenna aba yeetaze obwetaavu obw'enjawulo n'ogenda masolo okubanga omukwatizaako. Banaye muli bangi nnyo Ajadi Ssemugenze, Kasooli Juma, sijja bana bamalayo abasukulu mwenna agenda masolo okubanga weekumira ku mukutu guno wa 17 akawunze mwenda Pal FM. Wetwakoma ku mboozi ya district card Haj Habib Luswabi wakati wetwalabiranga embeera yiyo tennaako nagamba nti oba eriyaddeyaddeko kale eriyaddeyaddeko naye embeera nga yo akaseera kano nga abasawo bamuteekamu akapiira okumwoza buli luvannyuma lwa nnaku 3 aba alina okubeera mu ddwaliro ne bamwoza mu nsigo. Tugenda kutunuulira omubiri guno gwava ku ki okusobola okuba nga guzimba nga bw'anywa amazzi mufo kye yandifulumya amafulume mwana wattu ate gasigala mubiri n'azimba. Weekumye ku mukutu ogwa 17 akawunze mwenda Pal FM. Tukyali mu ddwaliro wano ekiwuli awo tulina okuba nga tumanya embeera ya Sheikh Habib Luswabi. Nga omubiri ogambye nti mazzi omubiri guno nga guzimbyeko paati ne paati. Gubadde guzimbidde nno ddala. Amazzi gali engeri gye gabadde nti ensigo gabadde tegakyuka. Gabadde nga bwenywa oba bwembaako kyendidde. Mu kifo ky'okufuluma nga kikyuka ate kidda mu misuwa. Akati akantu kano kayambako omusaayi guno bwe gukuba. Ensigo ne zikola ne zitandika okusengejja. Kwe kulaba nga nkendeddemu gwe kakati ogenza okundaba nga nkendeddemuko. Naye nga mbadde nzimbagatanye nnyo ekibadde kyeraliikiriza. Naye kati ntambula ngenda eri kuwona inshallah. Bwe ntyo bwe nsuubira. Asabye ddala asobola okuba nga kususa akaseera kano njagala tubeeko omuyambi we ayambako Seeka wakati mu ddwaliro tusobole okuba nga tumanya embeera butyabi bawangadde naye okuviira ddala obulwadde buno bwakwata Seeka n'okuba nti yatuuse okuba nga bamuleeta mu ddwaliro wano nga embeera eyazeyaze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mulimu ki eno? Jetule alhamdulillah Mungu akyatukuumye. Nga mulabye n'omulwadde? Tulabye naye. Ali mu mbeera ki kati?
embeera gyeramu alhamdulillah tebadde mbi kunsinziira we twamuleetera ekibuli era n'embeera gye yalimu ggwatiro gye twasookera kuba yo teyali nnungi naye twamuleeta n'abasawo ne batandika omukolako embeera alhamdulillah ekyuseeko tekyalinga eri kati okujjako obulumi kantu ako katandise omuluma luli kaali tekanatandika mumuluma olw'ensonga ye tannakawulira amasannyalaze gaali gakyaliwo mu mubiri yabagambye wali wembadde njogerako naye andaze nti okutandika kuno yali tamanyi biki byali bigenda mu maaso gwe okusooka okumulaba nti avaamu omusaayi embeera yali etya? Embeera yali nnungi emabega ng'afuka bulungi susu ayita bulungi mu kapiira n'ekiseera kyatuuka ate n'atandika okuvaamu omusaayi nga kikulaga nti waliwo ekitali kituufu eri munda. Katoolo kano katuuka ekiseera nga kawangaddemu katandika okuleeta omusaayi? Si bwe kibadde kino kyajjabuzi, si bwe kibadde kyajjabuzi nga kitulaga baatulaga ne batugamba nti waliwo ekizibu eri munda mu kawago kulootiro y'omusaayi yali yeekutte ng'ekitole kuba bo baasooka kulaba nga kizimba so nga musaayi ogwo nga gujja naye alhamdulillah ne bamukolako omusaayi ne gusitoopinga kuba gwali mungi omusaayi ogwo bwe gwali mutono gwali mungi era ne tweraliikirira nnyo embeera esi nnungi. Okulya kuno Seeka kati akola atya? Kunywa awangala atya kati sawe nokka? Seeka okulya alya kuba emabega yali talya nga lwaliddeko alya ejjiiko ezo walwalidde buno obulwadde ng'alya ejjiiko 2 ku 3 nga tayagayirako ddala kulya na kunywa ng'era we buziba. Ejjiiko 2 ku 3 emmere yonna? Emmere yonna ng'omuntu bw'alina okulya emmere ng'alya ejjiiko 2 oba 3 olunaku lulamba n'okunywa ng'anywa katundu ka caayi. Naye alhamdulillah kati alya naye era abasawo baatugambye tulina okumuwa emmere ey'ekigero. N'omukyalo oli dokita gwe mbadde njogerako naye ye musawo w'ebyendya ajja n'atutangazaamu Seeka we tulina omuwa ebyokulya alya katono kammonda akaliko ebikuta emmere ng'eyo greenies omunjiko awerako bw'atyo nsujju ejjirimu eryenfu yemmere eyo gy'alya. Wena akyagenda mu maaso okubanga otumbula mukutu ogwa 107 akawunzi Menda Pale FM. Tuli mu ddwaliro ekibuli we tuli mu kulabira ku mbeera ya disitulikiti kaadi wa Kampala Sheikh Habib Luswabi yateekeddwamu akapiira kasobole okuba nga kamuzibwa kauza ensigo munda. Nga bw'owulidde mu interview ye nti akapiira kano katuukira ddala ku mutima. Wena akyagenda mu maaso okuba nga otumbula omukutu ogwa 107 akawunzi Menda Pale FM. Sobola okuba nga tuwulira ku ddoboozi lya Sheikh sobola okuba nga ndaba awulira amaaso. Sheikh bawe obubaka oba okwebaza okusookera ddala oluvannyuma lw'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kyandeseewo nga ndi mulamu. Njagala okwebaza managimenti ya PAL olw'omulimu guno gwekola okutuusa eddoboozi ly'abalwadde eri abantu abawuliriza bamanye nti abantu baabwe gye bali naye nga bakosefu. Neyanziza nnyo neyanzeegesebo era ali ku puroguraamu eno Mukama Katonda naawe akutukumire osobole okutuusa amaloboozi g'abalwadde. Ekirala munzikirize mpite ku PAL wano nebaze mukama wange mbuga Your Highness olw'engeri gye yayanguwa amangu n'alagira bandeete batandike kunzijanjaba n'abeera nti
fakaannama ahya nnasa jamia, alwaniridde obulamu bwange alinganga olwaniridde obulamu bw'abantu bonna. Sebo webale nnyo, webale ddala. Awamu n'omulangira Khalfan Lukanga Kakungulu, bebaza aba managimenti y'omuzikiti gw'Ekibuli olw'obuyambi bw'entakera bwebampa okuva mu ofiisi ya Supreme, nga bayita mu ofiisi ya Supreme Mufti, bonna ab'Ekibuli n'abasawo. Ekirala njagala kwebaza abawuliza ba Paul Bambi, abawulidde eddoboozi lino bajja abalala abali bweru wa Uganda, naddala abali e London, Basara Yahaya, Badiru Munyankole, Bahajjazi Zeddin, Bamiru Ntanda, bonna awamu ne baganda bange bakaazi bwe tukola omulimu, eddoboozi bampeereza, Bahaji ne Bahajjati bangi nnyo abawulira. Gundi oyo Hudu Matovu ku programu ye eya Inside Story neri Big Story eyampulidde Kamenya yategeeza abantu ne basobola okuntuusaako obuyambi awamu n'owooluganda ate nga kojjange Badru Sonko. Nsaba Mungu subhanahu wa ta'ala abansaasirire. Abawuliriza bangi naddala abaana bange be nasomesa ku Kakungulu, be nasomesa Mariam High School, nasomesa ku Bilali, naddala ku Bilali, n'aba university bonna bazze ne bannambula era bakyajja, era ng'essimu bye bagibawadde manyi nti bajja kujja bannambule insha Allahu ta'ala. Sebo neyanziza nnyo neyanzeege okujja n'otwala eddoboozi lyange abantu ne baliwulirako ne bamanya nti nkyaliyo. Bongere okunsabira Mungu subhanahu wa ta'ala nsuuse, naye ng'akantu kano wonsangidde baagala katwala bayongera okunjozaamu, kirabika nti ensigo zongera okukola insha Allahu ta'ala. Si nnyangu era abakyaziinanga namu bazikuume, basabe Allah subhanahu wa ta'ala nga nabbi bwe yatugamba ti sihatuka qabla sakamika, kozesa obulamu bwo nga tonnaba kulwala osinze Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba Mungu ankuumira abawuliza bonna nga balamu, mwenna programu eno ebeere nga ebakwatako, mubeere nga mwejjanjabya insha Allah. Awuliriza omukutu gwa 107 Kamuzeemu Pal FM. Akadde kondaba nga kagenze naye yembeera ya Sheikh Habibu Luswayo District Kadi wa Kampala. Akaseera kano jayitamu wakati wano mu ddwaliro Ekibuli. Wenna asobodde okuba nga olinako osobola okukwatizaako namba ogiwulidde, osobola okuba nga otuukeko obubaka bwonna, oba nogenda nojja wano mu ddwaliro Ekibuli n'osobola okuba nga omulambulako. Nkwebaza nnyo wenna akyagenze maaso okuba nga obadde okumidde ku mukutu ogwa 107 Kamuzeemu Pal FM. Ekyamazima sigenda kusukka wano, akaddeko kangenzeeko. Zikiriza programu nyingi ezigenda okujja mu maaso, zonna zigenda kuba nga zikusomesa busomesa. Pal FM eno programu evaako era evaako tosuwa programs nyingi nnyo, zisobola zimenya zonna nenzimalayo, naye zikiriza omukulu Mwami Ga Hussein nkwebaza nnyo, nkwebaliza ddala Nakamya Shadia, Amina Shadia Ekisaasi, bannaye muli bangi mwena abaddeko. Munzikirize mbadde Omugabi Lubega Hamidwaswa ku lwa programu bw'okuli butya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu bulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa.
bingi ebitunyigiriza ebitweraliikiriza ebitusosa nga tetwebase olw'ebirwadde ebituteeka ku bunkenke. Omanye ekibeere ky'ente nawano bwewafaanana bwe gufaanana ng'ekibeere ky'ente nga bakikwokyereza ekyo kyolaba bwe kifaanana wano. Kikwasa ennaku nga tukubuuza bukuli butya mukwano. Emyaka mugenda mu gwa 7 kuno gwa 7 kati obulwadde buno nali neebase nenfuluma ebweru emirundi ng'esatu ogwokuna ku saa 12 ngalokoke ngende naabe okufuuyisa amazzi gaagaana. Nga tutulaga tulambula ku bulwadde baffe nga batuyitiramu. Programu bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday sawa 2:30 paka ku sawa 3 ez'okumakya. Programu bukuli butya n'omulongo weswa. Fungize tukole 25 Wapal of Africa Radio akubye kode kati tusubwa Haji Yusufu Sirwanja worship with us ng'akuwa ebigambo ebikuzaamu essuubi n'okutendeka ku nzirukanya bizinesi ez'enjawulo. Mu nsi muno mulimu the 1%. Buli bantu 10 kubeerako omuntu omu ow'enjawulo yoyo omuntu agenda okubeera mu masomo ogwo. Ate nga bano abantu betuyita 1% be bantu abanoonya okumanya obugagga babunoonya naye ate babufunira mu lessons oboolyawo ze bafuna mu misomo mu kugenda mu masomero mu kuyiga mu kufiirwa byonna ye 1%. Kakati gwe atayagala kujoininga 1% munnange nkusaasiddeko ebivulu abantu bagendayo ndowooza kwerabira wolaba ennyenye essanyu eringi ennaku ate ebeera ebifumbekedde mu mitima gy'abantu ebampitirivu okusinga essanyu lye bagenza onoonayo. So gwe nawe naali eyo nkukubiriza bukubiriza jangu tukubangule tukuyigiriza engeri gye bajjawo ebizibu ebimu bye muyita ebinene naye ng'ate oba olyaffe tubiyita bitono tojja vaawo ng'oli kyekimu jangu joininga 1% eyeefuga ensi oba olyawo katonda kwanayisiza ate okyusa obulamu bwo. Fungize tukole 25 Wapal of Africa Radio wakubera ku Kampala Conference Hall ku Gaddafi National Mosque gine kusoma 12 October 2025 tuyingirira mitwalo 2 gyokka wefunire tiketi yo katikati obutete bunagwayo wano ku reception ya Wapal of Africa Radio oba ku AK Islamic Book Center